Basiba ne banyabo tubaniriza nnyo mwebale kutugoberya mwebale kutwagala kiseera kibadde kiwanvu nga tutuulizigana naye kati mukama asaasidde tukomawo tumanyi nti byonna bitambula bulungi nnyo abali ku Lugongozi Show mwebale nnyo mwebale ddala twongera okubasaba nti munyiga akadamu subscribing embeera etambule bulungi nnyo 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 nze Sendegeya Muhammed Lyayi taata Jubileewo omugagga Sende ndi ne mwana wa taata Ssentongo Frederick Lugonvu nani kati yatulekera mu kisaawe ky'amawulire tuli eri tuweereza amawulire naye yawummulamu nga ye mawulire wadde munamawulire towummula nawummula tukyasobola tuweereza story mu kisanze wantu nkuba essimu negamba jangu oginone wano n'atuukawo mangu ndeka tosobola kujja bukuweereza story ndeka nawummula omusajja wabira nkuyita ne nkugamba jangu oginone era kati nyumirwa mbirabe bigenda mu maaso mu ggwanga ensonga ya mukyala Namujunjiraba andiwe waffe Lwengo nendaba ensonga ya kojja wange nendaba ensonga za gundi kojja wange Empuuga abenga bibe banzaala nendaba ababaka abapya abaagala okujja ne ngani noonaze nendaba abakadde be mwagala okujja ne ngani nanditudde ntya nga nsoma lino ntuseeko omukono ne tussaako ne buli anteeka kati abo abasaako be batuukirive nnyo konze mutunke okitegedde nze ndi kunguzi binyuma oli bweru eno no kakati gano ge mazima lwakuba tebagala kiwulira wakati ng'ogamba nti President Museveni awummule waliwo ababaka abatalina mbavu kukyogera nga ffe tugenza okutegeera so kkula naye okutegeera nga oli mubaka wa palamenti naawe tufuukire ekyokulabirako ffe waffe twalina yali ani yaliko gavana eyali omubaka wa Bukoto mwami Gerald Sendawula kyali ndowooza ekisanja kitya tunaafuna ddi ku babaka n'agamba nti kyempeerezaako kimala winikiza Honorable Winikiza bwe tuba nga twogera ku bakulembeze ababadde ab'embavu Honorable Winikiza obulamu bwalimu yawummula n'ekitiibwa kye exactly tunuulira enkiiko zaatuulako pano zaatuulako atuula ku z'abantu omanyi munnabyabufuzi ebyobufuzi byafudde nnyo ku mulembe gwaffe guno bitya Nazzikuno ng'omubaka wa palamenti okumuwulira ng'ali mu kitundu Nazzikuno ng'ennyumba omubaka wa palamenti wasula bagisongako nti ennyumba ya Honorable gundi awo wasula naye okimanyi nti kaakati mu bantu abasinga obutaba na bitiibwa abasinga okuba ebijenjegule be bannabyabufuzi nabo bennyini kubanga kati eggwanga likiraba n'ensi ekiraba era ojja okusaba ne baga nti ono tumuwaalyeko oba tumuleke nti muwaagenda ali they not expect anything from you yali mutuufu omugenzi kati siffe balonzi siffe tukireese naye n'abalonzi batuuka akaseera ne bagamba naye gwe obulimba bw'omubaka palamenti ng'omaze mu palamenti emyaka 3 ebisanja 3 oba okyajjawo emboozi gy'ogenda ogamba nti kati bwe munonda ngenda bakolera kino obadde ozizizaayo kati ebyo nyumirwa byogerako kubanga siri munnamawulire era ndowooza olabye munnamawulire bwotyo byogerako Honorable Yusufu Nsibambi onaamuddawa Mawokota okiraba waliwo nno nali mu kuziika eyo sajja n'aŋŋamba mwami Lugonvu baali baguliddewo ddala embeera omanyi ekifo kyaffe ekyo bakiyagaliza bawera ababaka 8 ewaffe eri Bukoto South waliyo twakakagabo twaha agamba kyali wa Nuupu naye nti nga bw'omanyi amateeka nti bubanga okulangirira nti ofulumye exactly okirangirire buli omwaka bajja kulangirira mwaka gujja 2025 bajja kulangirira
naye bangi kati ne muganda wange Nyanja Baba ayagala kudda ate si yekka neyavuganya Haji Kiyimba naye ayagala kudda baŋŋambye nti ne Meya Walukagga ayagala kulinnyisa ku mpapula era mbwe ensonga emu eyamuzzaayo okusoma nze ndimubyanjigiriza nze ntunulira butunulize nga nti alhamdulillah yena gwe muleeta nze sirina kyensuubira mubaka sirina kyemmanja mubaka nkubanja ogenda kunkolera ki tonimba natuuka ku leve eyeekolera oluguudo olugenda ewange ate ng'omubaka tasobola ddunkolera yo naakola mmeka terinzikiriza naye ng'ate nze nsobola oddukola ntunulira nenga okay kale oze nti era nze bwage nti waliwo mbaka pa ndi yali atya era nze mbayitako bwana lugovu nti oli utya sebo jebale hondalebo ekitegeeza ebitundu nga 9-10 batugamba tulimba baka parliament talina kyajja kukolera n'abalonzi mukimanyi era naawe okimanyi era bino bye mugamba mboyo omubaka talina kyatukoledde obadde omusuubira kukolera ki ekyamanyi omubaka kyagenda okukolera kiri eki ku bukadde 3 bwafuna eza buli mwezi emyezi 10 bwe bukadde 3 mumufundirize mumukwata amavumbavumba mugaye tuweeke 15 otwale 15 full stop bana bamufundiriza mu abalonzi tuzikolemu ki anti mu nguudo muki tumuyitira ku mikolo gyaffe mpozi emikola ate kati agenda kwemeka bwe buzibu ate abalonzi bwe muyina nze bimu ku byannemesa ne binkya ebyobufuzi n'emmotoka gy'ovuga abalonzi bagamba yaabwe ontegedde naye embeera bwe nva waka nga nanyize nyina ebizibu byange oba ku mulimu zibeera waggulu oyo sajjabbi akubuulira Erias bali mu palamenti ate kankubuulira ababaka ba palamenti baavu ekyo abatakimanyi njagala mukitegeere ababaka ba palamenti baavu era ababaka ba palamenti agaggawala ali mu kifo ekyo gwe batunuulira ebitundu 9 ku buli 10 bavaayo baavuwala anti atuuka nga takyalina mulimu gw'asobola kukola bw'obeera mu palamenti oyonooneka n'otuuka nga tokyalina mulimu bw'ova mu palamenti gw'osobola kukola ate onaakola mulimu ki naye ate mu mawanga g'ebweru gwe tunuulira Dr. Sam Kazibu yali ayogera ku Ssaabaminisita eggwanga egyamungereza yali ndowooza Boris Johnson Boris Johnson n'agamba nti Boris Johnson yali Ssaabaminisita naye n'asigala ng'akyawandiika mu lupapula lw'amawulire nga bw'olaba Daily Monitor nga ssente ze bamuwa mu lupapula lw'amawulire mpitirivu nnyo okusinga ze bamuwa ku bwa Ssaabaminisita obadde okimanyi nti omubaka wa palamenti owa Bungereza afuna ssente ntono okusinga omubaka wa palamenti wa Uganda ne incentives omubaka wa palamenti wa Uganda ssente zaafuna mpitirivu nnyo okusinga omubaka wa palamenti owa Bungereza byawukana nabadde ntunuulira Buyindi ng'eri mu kulonda population ya Buyindi ye population ya Africa 1.4 billion abantu Buyindi wadde ina parliament biri naye parliament entongole eno gye tutunulira gye wandiise Senate balina ababaka ndowooza 5 mu mukunukiriza 6 naye mulina abantu obukadde tugambe 5 tunulira baminisita be mulina obadde okimanyi nti baminisita tebeemanyi okimanyi nti waliwo minisita tusinkana nga president naye nga amaze ekisanya nga minisita nota amasimu nogamba nti muyite ku Lugonvuzi show mumbuulire vice president wa Uganda yaani muwe ettaka ekyapa ky'ettaka okisigaza munange kituufu ekya model view kisigala nedda naawe wenyini wamantirako comment okimanyi kinene naye okimanyi nti abantu bakoma kumanya mwami Sekandi ekyo okimanyi okimanyi tubeera ffenna tino musinkana ku popopo myezi 6 mpumudde sirunda nkoko ndi mu kulima ebyanjigiriza yaliwo ababiddukanya ababitegeera obulungi ogwange gwa kusupervisinga nakula nti kitambudde bulungi kino ne kiri ndi mu bulamu obwa bulijjo kyenja okugamba ngambe ntya nti yo banedda mbisubwamu naye sisubwa bantu omanyi
ebbanga lye naweereza nga I host programs ez'ebyobufuzi nasanga okusoomoozebwa ku bantu ebitundu 9 ku buli 10 bannabyabufuzi bookyaza baba balimba. Kati omuwulira mulinga omukyazi naye nga kikuluma ng'obulamu mujjako ng'obulamu mugamba olimba abantu. Nze nali mmazeeko show ng'ebula eddakiika 15 ne bagamba nti tulwadde nga gwe bampadde okuhost alimba kulimba gwanga ne ssentebe w'ekyalo weewaffe amusinga okureasoninga waffe emaye kiva ku kipe tumanyi betulonda fa balonzi muganda wange naye mbaka seguna agamba kati tetusobola kunenya balonzi nja kubuuza babageza abalungi abayivu be mwasooka okulonda bakola ki wakiri katubeereko ne baana abanywa ku mwenge naffe bo bali bamaswembeswembe be mugamba baali abategeeve nnyo abaali abayivu bibaateesa byayamba kyeggwanga aye tomanyi nti kaka tulina okusomozebwa nti abantu abayivu abantu abagezi be basinga obubbi tomanyi nti alien skin muntu mulamu nnyo okusinga ab'amataayi nze ntula na alien skin kyaŋŋamba nkikkiririzaamu naye ate profesa wo kyaŋŋamba sikikkiririzaamu muyaayi. Tomanyi nti kati abantu basomye bayize naye ng'obuyivu bubayamba kubba. Obuyivu bw'abantu tebukyatuyamba ffe. Bubayamba kufera balala. Tunuulira King Saha. Reasonings za King Saha gwe bagamba nti anywa enjaga. Ne reasonings z'ab'amataayi. Yo yatuje mutaayi. Tegakyalina makulu. Ettaayi kati kyafuuka ekivumo. Kwambala. Era olinze nagambye nti omubaka palamenti ajjaawo ne baga nti omubaka n'opaakingawo ne bakuyitako nga buli butayaga so kati wawona okulindibwa kuseeta baka n'akulimba n'owe abanne kyetuliko wano negundi sinakulimba mwe bali abalungi bambi si bonna nze nyina era wandabanga nga bw'ohostinga omuntu gw'okkiririzaamu omuwulira noga nti ate nga oluusi nkyogeraga nti nkunyumirwa okukukyaza nkyaza omuntu ow'ensa naye mulimu gw'okyaza ng'owulira apanga bipange n'oyita bureke nga 3 ne bwe zitandibadde amazima nkubuulire gano ge mazima bro. Uganda ayina ekintu kye yeetaaga era batuyambe mukulembeze yenna anajja emyaka 3 egisookaasooka afuga bagiyita decree asooka gyewo palamenti tulisetinge buto tulisetinge buto tulondeyo akakiiko akaliko abakugu mu byenfuna tulondeyo akakiiko akaliko bamasheha akaliko bafaatha akaliko bapasita abantu balamu akakiiko akaliko abalimi abalunzi n'abalimi abantu ngaaga. Njagala kugamba nti tusobola okuliyetinga akakiiko k'abantu 3 nga bafuna omusala gwa bukadde 5 ne bakulemberera eggwanga Uganda ne baliteeseza ebirungi okusinga ababaka 506 bwe bateesa mu kaseera kano seeviirewo ddala tewalabye ekyabadde yabadde kyadi bwe mba seerabidde musajja ejja nasooka gyewo palamenti. Njagala nkubuuza era munnayuganda atubuulire palamenti bw'evaawo oyinza okunyigirizibwa ennyo olowooza kubanga era mu kakiiko ka referendum kebamu ku byebanditegese bave ku bino byonna bateeke akalulu ka referendum nga tulonda omuwendo gw'ababaka tugusale oba tetugusala. Bwe bagamba nti tugusale kitegeeza nti palamenti esooka neeyiibwa netuddayo netustructuringa buto netumanya nti disitulikiti ebaamu ababaka 2 bino bakola constituency buli district number twetaaga ababaka abakyala nga bakiikirira zi region. Tomanyi nti kati omubaka omukyala tewakyali nti akiikirira mukyala yafuuka mubaka wa bonna. Ogenda okulaba ng'emirimu egyandikoleddwa omubaka ate awo yandigikoze waliwo omubaka wa constituency yaawo bw'ajje n'akola egyeno waliwo omubaka wa constituency yaawo naye nga zonna ssente bazinauleko nabaga nti gye bujja palamenti eyinza okulonda president bakireeta era tuyinza n'okkiraba 226 bwekyali mu age limit tuyinza okkiraba 226 tubeere beegendereza wadde kyabulabe ebiri egiri obiwulira oba bamuli bagaviirako ebiriwa ebiri wano mu bigiwano
saagala byogerako naye kyenja okugamba nti nnumwa nyumba zigenzi nja kugamba kimu nnumwa ebisigadde birina bannanyini byo birina bannanyini byo naye si kirungi omanyi wakulira mu kyalo eri Kibengo waffe mawogoleka muli mwagoba ku Kamuje nga zitulira ebinyeebwa Kamuje zaabanga n'omutuli sima kituli efutukayo bweti kati nga bwogigoba erina okuyingira ate ngena gyeviirayo kati ng'ate tuyina abaana ng'amanya nti omutuli gwayo guliwa gye musooka okutaayiza ne mutaayiza omutuli gwa Kamuje kati n'ogigoba kasiteetuuka ku mutuli gwayo n'ogiyisaawo eno naggwe gw'abadde agigoba ekuddira kaakati weegenderezanga nnyo omuntu onyigiriza nnyo naye nga yensi bannabyabufuzi tebatukyawa si bonna nti babi naye nsaba palamenti ebeeremu abo ab'ensonga eveemu abajja okupakasa palamenti yeetaaga okuddamu nga tugamba oyagala obubaka bwa palamenti nti bw'ogenda ku CBS oba ku BBS oba ku NTV kampuni si buvunaanyizibwa bwayo okugulira emmotoka wadde amafuta agakuleeta bw'owulira nti omusaala gwe tukuwa ku BBS tegukumala kutambulako na kulyako tojja kukola naliko okutinjira omubaka muno inamugamba nti bweyogera ki eyakafuna emmotoka za palamenti emirundi 5 ate nga kituufu bibiri obukadde bazongeza okuva ku bukadde 100 kati bafuna bibiri alina emmotoka ezi si ebisanja 5 ebisanja afuna emmotoka wamma Hillview Primary School Matanga tusangibwa Kasozi wali Matanga Masaka City leeta omwana asomesebwa okuva ku nursery paka P7 ovaawo ng'otegedde first grade agirina ate era ku Hillview Primary School Matanga tulagira bulungi omwana compound ngazi mwana tunoleeta omwana we n'avaawo ng'ataakaaba sivaawo mama tuliza waka ensonga kinno ensonga ey'emu nti endabirira essuka n'egy'omulabirirako awaka kaleeta omwana wo ku Hillview Primary School wali Matanga mu kibuga Masaka twakifudde ekibuga ekirambulwako olw'akasozi si bizimbe byokka ate abasomesa kiriya kale no waleeta omwana ku Hillview Primary School e Matanga alambulako ne mawanga amalala n'agendako e TZ n'agendako e Kenya akozesa kino si baasi Nnyonyi nyina ekiteeso mukama waffe atugamba akadde keeko bwe bamala okugyawo palamenti eyo ne tumala emyaka nga 2 akakakiiko banampita nange nja kuwa amagezi gange mu byenjagala omanyi lwaki enteesa y'ababaka yafe omanyi lwaki tetukyalina babaka tuyina bagenda kupaka ensonga lwaki basinga amayumba gaabwe omusaala gw'omubaka palamenti bagusale afune obukadde 5 bumumala zonna ewamu obukadde 5 awo yawulira nti zimumala kujja kuteeseza ggwanga tojja sigalayo olima ennyaanya zo abo abawulira nti zisobola okubamala nga bali mu buweereza bajja kukola ki bajja kujja ssentebe wa district bw'abanga ali ku bukadde 2-3 atwala district enamba n'osanga ng'ate omubaka palamenti wa constituency nga 5 ali mu bukadde 3 kibeera feya naye ng'ate service delivery emonitoringibwa era erungamizibwa ssentebe wa district njagala ombulira ababaka ba Wakiso ne mwami Matiyalo wanga bwanika gavana ani asinza okukolera Wakiso kale tugenda kuddamu tuliziganye mukama Katonda ngakkiriza Sajja Beriasi yabadde ku kamera naye nkujjukiza Jubilee Fashions mu kitunzi lingiga okusangibwawo yawo tukwambaza ate mu abakyala abaleetedde ensonga z'amaanyi nnyo yitawo tukuba eshaliya tukuba obutambaala tukubulira okwekola ku byonna wali ku Jubilee Fashions erungujja mu kitunzi wennyini Lubaga division tusangibwawo yawo tukwambaza nze Sendegeya Muhammad Byai tugenda kuddamu tuliziganye mukama Katonda akkiriza awangale nnyo. Yefe Hillview Primary Checho Primary twajja kusoma sikulya mmere sikulya mmere nakalo matanga ketwafuna keko ketwafuna Masaka City mwetusangibwa awo mwetusangibwa abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma abasomesa mwetubeebaza okunyiikira nga temukowa tujja kusoma bakalasiti bakalasiti let us celebrate cause we are on top we
Eyo yebadde program Lugonvu's Show.